nebaza nnyo Katonda kubanga dadi waffe ali wano njagala okwebaza Mukama kubanga buno bujulizi gyendi nebaza Katonda ku lwa dadi ku lw'omulimu gwankozeemu anjagadde nnyo angumiikiriza nnyo anyambye nnyo olwaleero supreme kyetuli abadde Katonda naye ng'akozesezza dadi ngulumiza nnyo Katonda nti olwaleero yasazeewo ajja atulabeko olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokubiri Pastor Tom Mugerwa akuŋŋaanidde ku Supreme ewa Pastor Vicky abasinga mumanyira mwana mumanyi oyo gwennyini ali ku screen yo mu kaseera kano Pastor Victoria Kintu Kirabo tujjukire nti bano bonna baweereza imutondera nga Pastor Vicky naye y'omu ku baweereza ab'amaanyi ennyo eri emutundwe Christian Fellowship naye nga ate naye ng'omuntu alina church ye eyo gye bayita Supreme olunaku olwaleero nno Pastor Tom gyakuŋŋaanidde oba gyaweerereza so kati gwe wena atagenze ku church osobola nate okubanga ojja wano olabe ku bibaddeyo ku Supreme ofune nate ku bubaka obwa Sunday botasobodde kubanga ofuna nawe akuŋŋaanye ng'okuŋŋaanidde mu makanisa amalala wetaaga okumanya ekigenze mu maaso erudde because of course obubaka buba bwanjawulo so oliako ku bigambo bino ebirungi kyekyo ekiba kisinga amaanyi tujjukire nti Pastor Vicky ye agetinga emotional ng'alabye ku taata we agetinga emotional era amaziga gabaddewo agogo tegabulawo because she gets too emotional ngera bwe nkugambye bwalaba kutata we awulira nga tasaanidde kubanga amulaba awulira nga ye yaani akyaza ku Pastor Tom kwegamba embeera eyo nga nawe mugimanyi yetuukawo lwalabako ku Pastor Tom Mugerwa so nzikiriza mukwano gwange omulungi nkulage okwetala amaziga ag'essanyu byonna ebibaddeyo ku Supreme olunaku olwaleero nga Pastor Tom Mugerwa abakyaliddeko wano tukwaniriza nnyo dadi nsaba tusituke ku magulu gaffe twanirize dadi ajja aweereze gye tuli katuleko wansi Mukama yeebazibwe kaneetumiikirize nange mbeere nga Asha wawano singa obadde olaba entebe ekuli mu maaso wagituddemu yoteesuulasuula bwe tutyo essanyu erisinga obungi nti bw'ozaala omwana ate n'olaba naye ng'azadde banne owulira essanyu ppitirivu nnyo ate naawe kyenva kukubiriza naawe yiga okuzaalayo banno buulira enjiri oleeta abantu bangi ye procedure Katonda gyatwagaza buli omu azaala munne munne n'azaala paka tunaamalawo Uganda yonna ng'ezaaliddwa mu Yesu Kristo amiina Mukama yeebazibwe kale gamba muno nti sizza kulaba Pastor Tom
yogera nnyo Katonda awuli nzize kulaba Katonda eyantonda kale njagala oyibire tuyimbe yakayimba ng'ojjamu Pastor Tom mutwe era nebaza Mukama Musumba teyababuulidde tizija osanga mwandisimbidde ebitooke naye kati ebitooke njagala mbisimbire Katonda gwoba ogulumiza yekka gwoba owuliriza yagala okwogerako naawe. Aleluya. Era bw'oba osiiza oluyimba luno njagala osiize ng'owulira oli mu maaso ga Mukama Katonda. You tremble before the Lord. Okankane maaso ga Mukama. Bamuyitaaniye mukyala wange. Oba papa oba olina gy'olagalireko erinnya. Gusiiga obiseera gundi awo omukaaga gamba nsinga obiseera. Very good. Kakati nsinga obiseera Mugerwa baali bamuyita bwe batyo yali ali eri ewaabwe era nga taata we yamulirako obuyinza. Aleluya. Bwe nagenda ne mwanjula nemugulayo namugulayo naki n'ennyanja n'obutungulu ne wotamayiro n'omuti gwa sabbuuni gumu gwe nasobola. Yali afumba ne bonooseka gyali afumba. Aleluya. Nemugula n'omuti gwa nemugulayo kati bwe namala omusasula yasigala akyakola emirimu gye ne taata we ng'akola emirimu gye naye ng'amaaso gonna agalindiridde wa galindiridde eno gatunulira nze agenda omunona. Aleluya. Era olwokubanga yali alindiridde nze agenda omunona yatandika okwekolako neyeeyonja n'akola byonna byonna anyirire asange boyi we agenda omunona ng'anyirira. Naffe kyenjagala okugenza sigamba nti lekera okukola emirimu beera ng'okola emirimu gyo gyonna naye nga tonanaaza mbaana sooka onaaza omusajja. Akawulire akagamba kwata omusajja akomyewo akooye talina genaaza mutwale mu anaabe ate sikubunaaliza eri mayinji eri aganaamunyiga muteeke mu baafu y'omwana. Gamba mpulira omutaddewa ebaafu y'omwana munaazi. Pulindayo abuuza nti ate bw'atakyambwa nga talwaki takyamu. Ye mwana omuto asooka waka. Aleluya. Munaaze maze omunaaza musitule. Tukyali ffenna oba enjiri egaanyi. Situla omusajja bw'ate simusobola tomusobola afumbira waki situla. Musitule mutwale mu ntebe mukola otya musiimuule. Amiina. Obaze omusiimuula musiiga ebizigo. Bizigo ki? Baby jelly. Enjiri ekyagenda mu maaso baby jelly eby'omwana. Aleluya. Obaze omusinga baby jelly musitule muteeke ku mmeeza. Aleluya. Mugenda kulya yaleese engege tobukiza kumira magumba gange ge mususulire gy'osusula gy'alya. Wandika ebikono kyo oyigira amafuta g'okuganja buli wantu wonna wonna ogenda kubeerako feva ey'amaanyi. Olina bizinesi tolaba kasitoma Mukama akwambaza feva gy'otolabangako banaakulemerawo. Olina saluuni abantu tebajja. Oli mukyala mufuubo toliko kuganja omusajja abadde akuleseewo. Oh Jesus Lord. Mukama Katonda asubula abaana ba Isirayiri n'obateekako okuganja okuyitirivu Mukama. Naffe kaakano Katonda tagwa Mukama tuwalina okukozesa amaanyi gaffe ne tuteekeko spirit of favor yi Katonda ekitiibwa Taata. Buli eriya yonna gye tukoleramu emirimu gyaffe twetaaga okuganja okunene okw'amaanyi ayi Mukama. Era Yesu Kristo omwana wa Katonda omwoyo omutukuvu Katonda w'ekitiibwa gw'obanga otukulembera buli kye tukola. Emizimu egibadde gituziyiza gyonna nga tekyatusobola
kubanga mukama katonda gwe tulidde ogenda kubanga obeera naffe emirembe n'emirembe ate n'okusinga ekyo kitange buli muntu yenna ali mu kifo kino ffenna tumalire bwakabaka bwo. Weebale Yesu Kristo, weebale katonda waffe, weebale Yesu. Aleluya. Ekirala kyekusa mukwano gwange kyenatandikiriddeko kyagala obeere omuzadde naawe at least buli wiiki leetayo omuntu. Amiira, leka kwefaako wekka, fubanga bosobola obulira enjiri oleetengayo omuntu at least omu buli wiiki. Katonda agenda kwagala nnyo. Mukama akuwa omukisa.